Sewungu yeweredde abamutega mu kkubo mubuuza ebya ssente nti ajja bawandulira amalusu. Ennaku zino abantu bakeera kumutega mu kkubo eridde ewuwe nga baagala abawo ku ssente n'abamu bannyonnyola byagamba nti ye tajja kubikkiriza ako kamanyiro kennyini. Bw'ato ne yeewera n'agamba anaamwetantala kanaamujjuutuka. Sewungu Paulo Kadome akulira sako y'abalimi n'ekibanga kikutteko gwe nga gwe Sewungu ogerera oli ku Paulo Kadome gw'otamanyi nako ekintu kikwatambulako ne kikusukunda n'okubinsanga ne kyetugamba nti Sunkuka ne bisanga wano tukusesa kyokka n'ebinyiiza tebibulayo. Nawe ebinyiiza ne binyiiza nyiize kubanga binyiiza. Ebinyiiza banyiiga n'obunyiiga obunyiiza banyiizi obw'ekituli. Omuzinga gw'obusanga. Ekinyiizo namba 5. oli ku TV ne family yo okuli abaana omukozi n'omwami ogera okulaba nga TV taata wali ku TV kwennyini nyini ali kwero simu awabira maama we asusse okumukuba. Ekinyiizo namba 4. Bikusobedde ne maama we yennyini nyini wali mu kifaananyi awemula okufa obufiimu ye yajja kufumba teyajja kufa nnyonta y'akaboozi. Ekinyiizo namba 3. Abatuuze basaakiriza bagaakale muwala w'oyo ali Kampala abazadde bono bali eno bakwogera n'amannya mbu bano be bazadde ba gundi. Ekinyiizo namba 2. Maama atabusa akwata taata mu bulaga atandika okumusikasikanya amutugumbula mbu nnyinnyonnyola ensonga lwaki toyagala kwegatta nange. Ekinyiizo namba 1. Yeyambudde agaakane yambule mulabe omusajja ono kyasubwa. Sobiro konyiza ulirizanga ebinyiiza oli lunaku wano kubinsanga wana n'ekinyiiza ekinyiiza abanyiizi olyoka otumbire ng'enswere n'abojja ensa